Eddy Kenzo ne Federation yo Sindi ne Umayo banange sometimes mufune ku nsonyi muswaleko mwakitingeko ng'abakulembeze mugamba mu bakulembeze b'abayimbi kye mugamba ba upcoming boss bayimbi mazima ddala King Fa ono mwana King Fa yafuna accident ensi yonna yonna n'ekimanya nemwe abakulembera abayimbi temulagala ko konsani n'emu nti omwana King Fa afunye accident mulinga abagamba nti ba upcoming temubakulembera oba boss bayimbi mazima ddala Federation ya Kenzo tewali muyimbi n'omu yavuddeyo kola wadde ka post nti kwikirika vale King Fa nemuwuma ya Sindi tewali n'omu yavuddeyo kakola ka post ng'agamba kwikirika vale mazima ddala bana abana ba upcoming bali mu kwefaako mukunja yali mukubona abona n'omulwadde nalabye n'oli omulenzi yagamba nti yali akakoola ettama nelikola ki neliyulika be bali ku King Fa mazima ddala abakulembeze b'abayimbi kike mugasa ba upcoming singa abadde muyimbi mukulu mwenna singa muli mukola zi post ku Twitter ku Facebook ku TikTok ku Instagram ne kuba n'abayimbi abato temufaayo nenga nabo bayimbi mwagala abayimbi begatte n'abato babegatteko banaabegattako batya ng'ate mubasosola Eddy Kenzo mufune leadership skills ezisingako ku ekyo mazima wadde ka posti kati omwana bali mukola fundraising ne Kenzo Federation esobola okwogera ekigambo kimu nti bannange King Fa mutwale mu ddwaliro ne bamujjanjaba nga mwogeddewo Sindi osobola bugambi nti wuma egambe King Fa mutwale mu ddwaliro gavumenti esobola omujjanjaba ne mwenna musirise nenga mutugamba mukulembera abayimbi ba upcoming si bayimbi Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga kena maaso subscribinge likinga commentinga tusobola okuwanga munange tutambula fena. Of course oluvanyuma lw'omukulu Calvin Kayanja okuvayo n'alumba omukulembeze w'ekibiina ekya Unity Platform omukulu amanyiddwa bulungi nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu His Excellency ono yamutegeezezza nti talina byatugamba oluvanyuma lw'ono okutwala abaana be mu ggwanga eri Amerika mu kifo ky'okutwala munnange abaana abatalina mwasirizi n'abatwala mu bazungu munnange nabo ne beerabira ku baana ababonaabona mu ggwanga Uganda. Wanono musajja mukulu Kabaata avuddeyo n'agamba tondabanga gwe kamala okuba ng'ate munange nkulabisaamu era amutegeezezza musajja mukulu Calvin jjukira gye wava lekera okubanga munange ate otambulira ku mukulembeze w'abantu omukulu Kyagulanyi Ssentamu yadde nga bangi ennaku zino munange baweddemu essuubi bagamba Kyagulanyi Ssentamu yandibanga abawuddiisa naye nammwe mumwewulireko. Kasajja kakyasinza okuvuma Bobi Wine kanokola bawano Calvin Eddy Kayanja nina we kali kafanana kana akantu kali katunda mu biscuit kali katambuza nakati dondo kali kalonda machupa kali katunda michungwa kana kasajja kulaba mewo kawuli akavuma Bobi Wine oluza kali mu omwasi konna mu simu kakana kanu Calvin Eddy Kayanja kala tunuliro omugogo mizozi w'omuntu we Calvin Eddy Kayanja toddanga mu kwasamira kintu kitibwa Bobi Wine gawe fulachi manyi nnyo kabuka bukwe zikabuka sikwagalira ddala wantama kubanga yasama nnyo ne byutamanyi gomanyi buli kimu kimanyi n'ovumoli n'osiba kuona ebigambo Calvin Eddy Kayanja kindi kusanga kabuka gwenja kubempi njako kuba kabuka gwenze wantamira ddala saagala ddala kasasiro kayira video gikakoze muga kavuma Bobi Wine kakamugambako ulwachi yabadde agenda okulochinga filimu kusimerwa kyekute family yuka ulwachi yageze n'abantu abalala kukabuka bali bamuyita okugenda okulochinga filimu balina abalabi bamugamba atwale n'agaana okubatwala gwe musajja to njagala mulira ebidiyo byakasajja kano nga kwogera ku ngeri ye Bobi Wine gyeyagenzeemu ebwe n'engeri gyatuttemu abaana be ko kakiraba bubi kana akasajja tekalibeerako ku sayidi nnungi tekalyogererako bantu birungi okujja kukabeera ku sayidi mbi buli ssaawa kuba kafuna ssente za NRM kafuna ssente okuva mu gavumenti bwe buno obusajja obwafuna ssente busobole okuba nga buli ssaawa buvumirira Bobi Wine ne Calvin Kayanja ennaku zo ziweddeko kavubuka bukwe ennaku zo ziweddeko kasajja bukwe soko owulire Saabafere Kyagulanyi yagenze kulonkinga firimu eraga Uganda bwe bleedinga naye yatutte baana be abatasulanga wadde ku njala yaleseeyo bamulekwa baabo
abaafiira mu kalulu ke yalimu n'abafiiridde mu struggle. Teyatutte wadde mulekwa n'ogu. Naye yagenze kulonkinga firimu eraga Uganda bwe bleedinga n'abannansi nga bwe babonaabona, naye yatutte baana be na mukyala we. Awo wenjagala okugambira muganda wange, bano abasajja bonna bannabyabufuzi baffe, kwata enkumbi genda olime. Bajja kukozesa omulambo gwo batwaleyo abaana baabwe bafune connections nga gwe abafiiriridde n'afudde ku lwabwe. Tebakutte wadde ku mwana wo, kumutwale eyo gye basakana gye basabiriza. Ne firimu ezo ze balonkinga, firimu zigenda kusasulwa era nga bajja mu ssente, naye nga bali ku mirambo gy'abana Uganda be basizza mu buvuyo bwe baleeta wano. Kankubuuze kale, Kyagulanyi kirina esasala okutwala abaana be babonyeebonye eki? Mu firimu gye balonkinga ey'abana Uganda babuliidinga, kwaba abaana kuliko wadde gwe baali banyiza olwala, nga waliwo abantu abaafa ne gwe baakubira amasasi mu mmoroka ya Kyagulanyi. Walabyeyo omwana we, kati weegendereze bannabyabufuzi. Bapita Kaluvini Kayanja gwojja kuvuma, naye naawe bw'olifa bannabyabufuzi balikozesa omulambo gwo balekewo omulekwawo batwale abaana baabwe bafune ssente. Kale n'otuulira akantu kano, Kaluvini toddangamu kuwalampa na kumanyira kintu kiyitibwa Bobi Wine ne famire ye. Kasajja gwe lya ssente zo ze bakuweza ebikolimu toddangamu. Kavubuka gwe nkuwooninze wooninga esooka. Obadde ogalagene n'abantu bameka? Obadde ogalagene n'abantu bameka? Manyi tuba yabafuniddeyo ssente. Gwe kavubuka gwe Kaluvini. Naye nga waliwo ekibuuzo ekitambula nti obubenje lwaki bweyongedde mu ggwanga Uganda, era nga tuzze tulaba abantu bangi naddala ab'amaanyi bazze batufaako, naye nga bubenje enguudo zembi oba obubenje buba bupange nga abangi bwe bazze nga boogera. Tujjukira bulungi nti musajja mukulu Honorable omwagala w'abangi Honorable Lutamaguzi, omusajja ateruma ntama, ayogera ekigambo kye nga kiva ddala ku mutima. Ono naye yafunye akabenje ebuvuddeko emabega kaawo, era nga embeera gy'alimu yakusabira busabizi, alabike ng'ate munnange asuuka. Gw'otamanyi Honorable Lutamaguzi ye Honorable munnange akiikirira abantu b'e Nakaseke eri mu Maserengeta. Naye yo nga nkugyeyo mukwano gwange wetwogera ye mwana muwala Pretty Nicole yandiba nga yakkiriza n'addayo ku ssomero, wabula ekibuuzo ekiriwo ono anaawangalayo, era abazadde abalabo si beeraliikirivu okuba nti ono ayinza okwonoona abaana baabwe. Ebyo byebibuuzo munange ebitambula mu bantu, naye nga ekibuuzo kyo ekiriwo mwana muwala ono anaawangalayo ku ssomero eryo, katulinde tulabe. Butereevu mukwano gwange nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Bw'atanaba kuba ng'osubscribinga, genda maaso subscribinge, likinga, commentinga, tusobole okuba munange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda bankuumire, mweraba.